Seka onaabuuza tuli mu mwezi gwa Rabiul Awwal, mufundikiddemu kuza amazaalibwa g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Seka kiri kitya mu Isiraamu ekyo? Al-Mawlid, okuzaalibwa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusobola n'okubeera okuzaalibwa kw'omutiina nti mawlid fulani, tono bagiyita mawlidu nabi, kuzaalibwa kwani kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitusobola okwogera kuko abawali mbayogera bingi, naye abamanyi betwesiga bonna balaga nti okukuza amawulidi g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'a, kuzuula mu ki ddiini, nga balaga nti nabbi yakigaana ye kennyini oba teyakuza amazaalibwa ge okukuza gye tugakuzaamu, wabula abakiyita bagamba nti yakuza mu ngeri yakola kyeyakusiba, naye teyatugamba nti akuza amazaalibwa akuza, wabula yagamba nti asibuka olw'okubanga lwe lunaku lwe yakola ki akuza ku lunaku lw'emandi, naga ti dhaaka lyawmu alladhi wulidtu fiihi, wabula teyatugambako nti nkuza amazaalibwa wabyanjawulo. Okukuza kitegeeza nti wabeerawo ebikujjuko. Kati kuboga nabbi nti yakuza oba otemeredde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula gamba nabbi yasiiba, ye teyalyanga na mmere. Naye bano bazina, bakujjuka, ne bakuba amataali, ne bakola biki, enkola efaanana bwetyo si ntuufu oba ozudde mu ddiini. Nabbi yabyogeranga buli lwakutaano. Basiraamu, ebigambo bino biri mu sahihi Muslim. Nabbi ng'agamba nti iyyakum wa muhdathaati al-umuur, mwewale okukola byesikoze mu ddiini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kubanga okukola byesikoze mu ddiini muba muzudde. Wa kulla bid'atin dalaala, n'okuzuula bubuze, lw'ozuula oba oguddewo omulyango gwaki obubuze. Wa kulla dalaalati finnaar, n'obubuze bwa muki bwa muliro. Ebigambo ebyo Nabbi alayhi salaatu wassalaamu yabyogera lwa bulumi eri umma eno nti buli we tuggulawo omulyango gw'okuzuula tugenda kuguza ebitonde ebirala bingi. Omuntu akitandika ng'ekyokuzannya, basomamu awo bintu bitonotono, bamaliriza bongeddeko bingi, abalala bakumba ssebo n'ebbandi. Olwo gye nagendayo nga bakuba omuziki gwennyini mawulidi. Olwo gye twagenda nga bateekamu n'okwetooloola kabbuli ku mawulidi, basooka ne bagendako ba awuliya ba Allah ne babeetooloola nga tawaafu. Kati ebintu ebyo tubinyoomerera ku ntandikwa, naye ku nkomerero gye bikoma ogenda okumaliriza nga wallahi oyina ebintu bingi byozudde, abantu bibagoberedde ng'eddiini efa. Ate teriyo bid'a ejja okugyako nga sunna zikola ki zifa. Owekitiibwa Nabbi alayhi salaatu wassalaamu yatuziyiza ebintu ebifaanana bwe bityo, tubyewale era tubiveeko. Ebbanga lyaffe lyonna tujja kumaliriza nga tufunyeemu. Allah agamba kyensembyayo, wala takunu awwala kafirin bihi, togezanga ku okubeera omuntu ajeemera Allah mu community, mu society. Babadde abantu tebakola bintu ebyo obeeranga bukola kikola. Ensonga lwaki mawulidi tetekkirizibwa kukuzibwa olw'ensonga nti bizuule Nabbi yabigaana. Ne bwe twongera ku birala, Nabbi yakola ki? Yabigaana alayhi salaatu wassalaam. Barakallahu fiikum.